Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill Water Natural Mineral Water. Ogwokubiri yaze ayambadde blue ne red ngera ebirabo byasabikiddwa bulungi nnyo ate era nga byabadde mu bungi nga muno mwe mwabadde entebe dining ebibbo bingi engoye ate nga byonna okusinga babiwadde maama nga ne washing machine yagibawadde nga agamba nti Myra yabaddengawo ng'abooleza kakati kaabawe mashini ejja kubayambako kubanga omwana amutudde kulira nga njagala kuddamu mukolo gwange gwe sinnakola senga obubaka bona wanjisenga kalege yerewa next man omugamba aweereze check ya senga next man jangu itaboti next gwe jangu mwana mulinzi oyo akugambye kwejjuzaamu nga bw'owulira era nga bw'obalaba baana bato bakyalina amaanyi agakola okujjuza akawunti eyo ne bw'ogikaliza umiddo bwesigwa kirira omukwano omuliro bw'otafukamira tegwaka mumbejjo bino saga agambye abantu bano balina okumanya kikyakuwadde sumulula ali asumulula agambye sumulula ensi yonna ogiraga mukulu voice ate tegenda ku voice mail agambye ensi yonna girage fukamira waggulu ensi yonna ogirage mwana mulenzi agambye nti this time hakuna muchezo ekisanja bakalasti kibalage ensi yonna erina okumanya nti gwokitudde ali ku kisanja bakalasti hakuna muchezo mulenzi lwe lukimuwala wamame from the bottom of my heart high five take it out namusaba kirize muwalawo zalwango Myra usuubiza omukuuma n'omulabi ngaawo baayingezo selo buko kwasa enkoko eno nakusaba emanya zalwango suubiza nnyo omukuuma era mulabi mukama ayekwiza. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Congratulations, Sebo. Thank you. Noli dolowozeza ki? Yosinza nakyogera ku mpewo kubanga kyama kyange. Kadobera mwena obagenda tandika leero. mukulukiriza Oyagala jedi. mu Buganda kimanyiddwa kuba kwangirwa mukwano Myra omumbejja twagala nnyo Omwali amumbejja. mumbejjera Iwasevingamu ne musimu. Kale omumbejja omugambe. mumbejja nkutumidde nnyo era nkwagala nnyo era nteeyongera okwagala okuba na leero kayimba naye akayimba ka Geoffrey Lutaya akasinga okuba akalaavu akalimu obubaka Yanaboreza. abo kennyini kale weba Omulinzi akomewo bamwanguye. mwanguye Njagala mulaba bagambye naye njagala mulaba. njagala mulaba bambi bamwanguyeeko budde buzibye Naye ate waliwo ne banate bo bannange beeyagadde kubanga nkyaliko analogo kane nzija ku digito mwebale nnyo banekwekuuma mwebale nnyo mwebalire ddala mukwano kakati nze amanya ngajjukira naye abatulaba ku Delta baagala nabo okubajjukira omwami n'omukyala baani Bakayongo ab'ekireka era mwebale kuumagana kale nnyo mama nga mulina emikisa buli mwaka kwanjuza kisa kya Katonda munnange kisa kya Katonda ate okuzaala kujaagaana munnange twebaza Katonda byatukodde
tweza katonda olukolo gwa madream bannange nga mulungi ate abantu batwagadde twagala kwebaza lwamaada bagamba bagenda waani nti waabo mami okikoze otya abaana bokubeera nga bafumbirwa bambi n'ekisa kya mukama kisa kya mukama era mukama yakinkoledde kubanga nange neetuuka ne neebuuza olunaku olumu ne ŋŋamba nti oba mukama namukolera ki n'ate nga sikitegeera olumu nembeera nga aduulamu nenga naye ndowooza nze katonda owammwe eyamuzaala step mother naye kikoze otya okwekuuma ng'onyirira ono yanfuula kyendi dadi ate gwe n'omuyitalirirwa mami mami ne dadi mweweka high five k'okwekuuma agamba nenga high five bewa mwebaze ku bantu dadi twagala okwebaza mikwano gyaffe gyonna abatutegekeddeko n'okusingira ddala ab'ekibiina kyaffe ekya Mount Papas bayingiziddwa mu nyumba okusobola okubawowa ensonga lwaki mu kufuluma ebweru basaze bonna keeki aliyi gasse ne muwala wange Mayira za Lwango nga bw'osabye ne kuba muhalango omuwadde aliyi nzikiriza okukugatta ne muwala wange Mayira za Lwango kuba muhalango g'omuwadde n'okusaba ku musabye Allah omubeesi waffe inshallah twagala okulebaza nti yo ogikozesa kyoyagala microphone ogyogererako nga tostraidinze mu kusala bonna keeki omukyala yayambadde kateeteeyi figa ye n'eryoka neevaayo nga si ye muwanvu nga si yalina amaaso agafaanana n'omwami we kale bambi banyumye kamubanga tubale nti 10 5 3 0 metro niye ogugwa gukoze bulungi ate era nga ne bestman ogugwa gukoze bulungi yafuuse mu Kameruni takuba nno omulala akuba metu yekka musimu ne bwenjikebera metu yalimu yekka olowooza akwata bano ateeka naawe obwedda bw'otonera akalabo era emmundu zigenda kubeera mu mulimu amaddayo mukulu ndaba omwana omulenzi omuwala ng'akwata keeke eyo akuttemu piisi gyalaba esinga okumuwoomera nga ye laba ali bali omugongo kamala appetite food awo wonoolabira senenge enjala ennuma olwokuba nti enjala nnyingi nnyo kamenyemu ayinza okugwa nako ekigo situwagala agende nakisunga bajja kumusunga tuyongere kumenya muyiyi kale ye ate nze mmanyiddewa yamanyi kyalya ekyamazima kikole ng'omuntu ayagala munne mukwate ku kibegabega ky'oluuyi luli mukwateko ku kibegabega ky'oluuyi luli ngambe sweetheart kano kaavulyako era okamuwe mu mutima okulaga nti okusanyukidde kulikayo swiiti ku mirimu soka ofuneko okulya okamuwe oba yakamira amalusu emirundi mukulu ze simanyi kazanyukakokonyo kali bambi mukwatireko okunywa buli bwe mugwamu tofaayo nywa bunywe bonna bwakumukono domaze bakupeya ebifaananyi ng'ogaba keeka obiteeke ku whatsapp eba n'amanya mubagambe abakuyisaamu amaaso nti omukolo gwe tegunnaggwa yaleese kabo kamwala ng'anyumye ng'oyinza ogamba gwe mulindi gwe bwali okusooka okufuluma kale bambi Mayra wanyumye nnyo
Myra ne Ali mwebale kuleta mukolo ku Delta TV abantu bokunasa mwena mbagala nnyo ate era mwebale kwagalana. Myra Gomez yesoka yabadde yabukadde 2,35,15 ate eyokubiri nebira yabukadde 2 ekiteeteeyi kyali kyakamu 8 nga ne Gomez yasimbyeyo yabadde yakamu kitundu birawo byabadde bingi era omwami we yamutadde mu ssente. Congratulations. I love you so much. Are you serious? I don't express it, but I love you so much. Njagala omukwano gwaffe gubeerenga guli sweet mulimu n'obulago obulala bwekuwadde manyi olisajja mwambazi lifestyle teleddemu buli kimu ekiki I know you love things, so every day I just never went to sleep. Nobody can trust. I love you, so just Nikana kalabo katono nnyo nebadde nsaba okatwalira eyakunza teyazala olulenzi emboko yansiza nnyo kunzikiriza nenzirya ondaga mu bazadde abakuzaala naye kuba akalabo kano katono ddala abamukonogo kwambaza empete n'akabonero akalaga kwagala nnyo era neeyama okukuuma n'okulabirira nga Allah ye mubeezi wo. Zongnya tengeko kirabike ali eno era ye Myra ate waliye Ali Mayanja nayo Ali Mayanja maze omukakasaako okubeera nti ono Myra mukyala we You have been far away ngomutima guluma nga buli lwennesunga kwatako nga biba biroto mwemba mama nalota abangenga nesunga balaba omusajja gwennesunga muno mutuseko naye alizenze bambi nantongo laba bwotuse nga tebamika kulose mukwano kulika yenyu omukolo gwaffe ogusose kugamba nti mukasera kano tugenda kubeera nga tugenda mu bulango naye nga litunagenda mu bulango tugenda mu wedding album yaffe wabula terabera kubeera nga ate mukwano onywa hill water amazzi bwe bulamu ng'onywa hill water katulayo wedding album tobaawo simanyi gyendaga n'olugendo lwawala natuuka obulawo bange alwaziza omuwere nsula ntudde okutuusa bw'olidde emmeme n'ogikkakkanye ntawanya obalemeranye ebirowoozo bimumanyi lwe ndimulabako emitima girikya yanannaasako bw'omu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawalirira omutima gwange muno yono yoyo yeggwe suna omwoyo gwakalosa akasufu pambatira mperekera ontuuse alibeera omubwati n'onyoyo obalungi
tamulina nesumulula yansobola terya wakana yebusobozi obumpanguza embeera yonna yeyeka aliwoyo nonyoyo obaliberanye ebyozo bimumanyi lwendimulabako emitima giryeca yananasako bwomu nga yenze bulamu bwe gyali kimanya alibeera omubwati ng'asuubira munyomu anawanirira omutima gwange uno yono yoyo yeggwe nsumba omwoyo gwakalosa akasufu ambatira mperekera ontuusa alibeera omubwati nonyoyo zitowerera ebinumba naye lwese bampeuse mukwano gugumidde ogw'ababiri tekusangibwa buli wamu nedda omutonzi yabakonyemu ngakkiriza kube mukane kugamba nti munange omukolo gaffe okuseka bwe gutegwere tukyagenda maaso ne programu okwanjula n'embaga wabula bwe tukomawo mukwano okugamba tugenda kwangatula omukolo gwaffe ogwo ogulabe bwenkusampolinzeeko kyerabira kubeera ng'ate mukwano ogenza ku Centenary Bank ettabi lyonna erya Centenary Bank nobeera ng'ate okyusa ATM card yo ne bakuwa kye bayita Visa debit card eyo no Visa debit card eya oba gye bayita eya Sente Visa card osobola okubeera ng'ogikozesa mu ggwanga lyonna erya Uganda nobeera osazeewo okufuluma Uganda ng'olina account mu Centenary Bank nga watutteyo ATM card yo n'ogikyusa n'efuuka Sente Visa card. My God, ojja kubeera ng'osofuna esente zo. Katigere maaso, katigere mulango terebere engatto zo, nzija Wakato Cell Center, Enviiri Charitas Hair Clinic, yekyasinze okukola ku bagole tusomesa n'abagala okuyiga enviiri, City Bridals wali nnyo gawon bannange. Ate era ne Hill Water gemazzi galina okubeera ng'onywa Maria's Bridals egomesi. Katigere mulango tukomewo n'omukolo gwaffe omulala, nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta Spiced Curry Powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba Hill Water Natural Mineral Water.